Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwabulwa Museveni azeemu okukubakuba ku Banayuganda bakwasizeeko gavumenti mu kuggusa ekiruubirirwa ekyokumalawo obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga lino obutasukka mwaka 2023. Bino bibadde mu bubaka bwe bwatiisa omumyuka we retired Major Jessica Lupo ku mukolo Ministry y'ebyobulamu kwetongoleza enteekateeka ey'abantu okwekebera bokka ekirwadde ekya mukenenya nga tebagenze mu malwaliro ogubadde ku kisaawe kya Mefuga Ikololo mu Kampala. Enkola eno etumiddwa Check Now. Omuntu asobola okuyita mu yo okukozesa akuuma aka test kit neyeekebeza era neyeekebera yekka akawuka ka mukenenya n'amanya bw'ayimiridde. President Museven agambye nti singa abantu banajjumbira enkola eno ey'okwekebeza okumira eddagala n'okwekuuma ekiruubirirwa ekyokumalawo mukenenya kyakutuukirira. The numbers of the new HIV infections and AIDS-related deaths are still high. There are still underutilized opportunities to bring these numbers further down and faster to ensure we get the country on track to attain our commitment of ending AIDS as a public health threat by 2030. There exists a clear path to ending AIDS as a public health threat by 2030 in this country. That path is what we envisioned and I launched on June 6, 2017 as the Presidential Fast Track Initiative to End AIDS as a Public Health Threat by 2030. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Achengo Ochero asinzidde wano n'akuutira abavubuka bakendeeza okwejabaata kiyambeko mu kukendeeza ku nsimbi gavumenti z'esaasaanya buli kadde ku bulwadde bwa mukenenya. And new infections continue to rise up among this group. These include adolescent girls and young women, the youth, men, and key populations. And some of these key populations include the fisherfolk and the sex workers. Self-testing will enable us to reach out to this group, especially the youth. Ebibalo biraga nti abantu 5,400 be bakwatibwa obulwadde bwa mukenenya buli mwaka wano mu Uganda era nga businga nnyo bavubuka abawala. Akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu Ministry y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa agambye nti wabaddewo okusenfulako mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya n'olwekyo tebalina kusuula nnanga. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bwatise Minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Kooti Hulda Nakate Ekikomeko asabye abakulembeze obutakoowa kubunyisa bubaka ku mukenenya. Kusaza ku magombolola ku byalo bakubiriza abantu baffe ogenda bugenzi ng'okafuna akekebeza ng'oli wekka n'omanya bw'oyimiridde ate bw'omanya bw'oyimiridde n'omanya ekyokukola kyetulowooza nti kijja kuba kya buvunaanyizibwa omuli okumira eddagala omuli okulaba nti toddamu kusaasaanya mu bantu abakuliraanye ate naawe okwongera okubuulira abantu ku nkola ennungi. Dr. Daniel Byamukama okuva mu kitongole ekitakabanira okulwanyisa mukenenya ekya Uganda AIDS Commission agambye nti wakyali ensonga yonna eyinza okulemesa omuntu okumanya bw'ayimiridde ku mukenenya. Banayuganda abasuze bulindaala beeteekerateekera okubala abantu okutandika mu kiro kya leero era nga buli muntu w'anaasula mu kiro kino gye bagenda okumubalira. Ekiro kya leero kyatumibwa Census Night era ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo n'ebibalo ekya Ubosi kigamba nti abantu baddembe okugenda mu bitundu bye baagala okubalirwamu nga ssaawa 6 ez'ekiro kya leero tezinnayita. Okubala abantu kuno kwakumala ennaku 10 okuva okutandika n'ekiro kya leero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno okusobozesa gavumenti okumanya omuwendo omutuufu ogw'abantu beeteekerateekera. Gavumenti yasazeewo olunaku lw'enkya lubeere lwa kuwummula wonna mu ggwanga okusobozesa Bannayuganda okwewandiisa n'okubalibwa. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi asabye Bannayuganda bonna beenyigire mu kaweefube ono n'asaba n'abagenda okukola omulimu guno nti wadde tebafunye ebikozesebwa bimala mu bitundu eby'enjawulo basaana bakola omulimu omulungi ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Tuufu nti abamu betuwadde emirimu tebakola ne gavumenti so oluusi tebamanyi system naye gavumenti bw'eba gavumenti tukuwadde omulimu tujja kusasula ssente bwe bati zijja kujja so tebatya tolusi zibenza kuba zifulumye ento omuntu n'azitwala
ekisoboka. So abo bonna betuwadde emirimu oba enumerator oba supervisor okola omulimu nokuba nti akasente tekanaba kutuuka kajja kujja ate wetuli tubalagenda kuzikwatako esente z'abantu. So mwe mukole. Mu mbeera y'emu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye asabye Bannayuganda bajjumbire okubala abantu okutandika enkya. Tujja kusomesa gavumenti okubaako byeteekateeka ng'esinziira ku bibalo era bwe banaamala okubala abantu mujja kulaba obungi bw'abantu abali mu Wakiso. Mutegeere nti disitulikiti eyo eryazaamaanyiziddwa nnyo ne bwe kiba engeri gye basalamu zino constituency emu eyewakiso ebaamu abantu 3,7 ate endala zirina abantu 10,000 n'obutawera. Mu Wakiso omwo temwetaagamu amalwaliro ga gavumenti amalala okusinziira ku bungi bw'abantu. E Masaka omusolo tebajja gwesigamya ku kukubala batya abasajja nti bagenda babuuza olina abaana bameka. Abaddukanya kampuni y'Obwakabaka ya Insuwa eyitibwa Werinde Insurance Brokerage Services Limited basanyufu olw'enkola eyabangibwawo Obwakabaka ey'ebitongole okukolagana mu mpeereza eri abantu ba Ssemunywa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu nsinkano ne bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno yategeeza nti ebitongole by'Obwakabaka bisaana okuwagiragananga mu nzirukanya y'emirimu. Senkulu wa Werinde Insurance Brokerage Services Limited omukungu Jennifer Mirembe Sensuwa ategeezezza nti mu nkolagana wakati w'ebitongole by'Obwakabaka kampuni eno eya Werinde yalabikidde mu lukalala lwa kampuni ezasingayo okukola obulungi mu mwaka ogwedde 2023. Omukungu Mirembe Sensuwa kinogaanyiza nti mu myaka 11 nga Katikkiro akutte eddamula obumu mu bitongole by'Obwakabaka bweyongedde n'ekiwa omwagaanyi abaweereza mu bitongole by'Obwakabaka okuwagiragananga. Twagala ennyo okumwebaza nti mu kiseera kino ng'akutte eddamula mu myaka egyo gyonna akkiriza n'ateekawo enteekateeka eya Insuwa mu Bwakabaka. Enteekateeka eno omwaka oguwedde yatutuusa ku buwanguzi obwa muno mu kabi Insuwa. Enteekateeka ereetedde abantu ba Ssaabasajja Kabaka obusobozi bw'okusasulayo akasente akatonotono $30,600 gyokka okumala omwaka gwonna ng'ebawa ebirungi nga bafunye obuvune obanga balwadde ate oba oliawo nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno abantu baabwe okufunayo akasente. Enteekateeka eyo yatuusa ku buwanguzi mu kisaawe kyaffe ekya Insuwa omwaka guno nga gwakatandika. Mu Uganda yonna twali baakusatu mu nteekateeka ey'obuyiiya. Nsonga y'emu ey'emyaka 11 ejja Katikkiro ng'akutte eddamula. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo yeebazza Kamalabyonna olw'okufaayo okuwabula abaami ba Kabaka ab'amasaza n'ab'eggombolola omuli n'obutakulembeza bizibu wabula okufuba okukola ennyo okutuusa obuweereza ku bantu ba Ssemunywa. Nze ng'omuntu namuyigirako nti n'omukulembeze abatazze kujjuza bifo naye omukulembeze abazze okumaliriza ebizibu ebyo ebiba byatunuulirwanga biri mu kifo ekyo kati ye n'ateekebwawo okujja okubimalawo. Era nkimanyi bulungi nti olondebwa mu kifo eky'obukulembeze oba ozze kubanga waliwo okusoomoozebwa okuba kwalengerwa naye ng'okusoomoozebwa okwo kulowoozebwa nti oba oliawo ggwe ng'omuntu bw'ojja okujja okukumalawo. Ebisoomoozo ebyo nfu ky'okubiyimba obuyimbi n'abantu b'okulembera oba n'obiyimba ng'obijjukiza ate yakuwa obuvunaanyizibwa obwo nti owange wano waliwo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obunsoomozezza. Ekigendererwa kyo kyo ng'omukulembeze kujja kumalawo bisoomoozo ebyo ne bivaawo. Ensonga nneeyo nkulu nnyo. Kangaawo mu ngeri y'emu yeebazza Katikkiro olw'okufa ku bavubuka abadde balagajjalidde ettaka ne batandika okulimirako emmwanyi n'ekisitula n'ebyenfuna bya Buganda. Kati nze njala kulowooza nti abaana ba Buganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka ennaku zino beeyogerako nga kati abagagga abalimi b'emmwanyi abagagga bafunye ku ssente baweeredde abaana bazimbye amayumba batandise bizinesi zaabwe ez'enjawulo ennyo naye simanyi bulungi sina bukakafu nti eri abantu abagamba nti naye Katikkiro nga bwe yankubiriza okulima emmwanyi sente zino ezivuddemu kanzikwate nzitwale Mmengo nzimutwalire ng'omuntu azeeyambise naye afuddeyo nnyo ku muntu wa Kabaka okuba nti nno agenda akyo. Bannakyewa batakabanira eddembe ly'obuntu mu mukago ogwa National Coalition of Human Rights Defenders batongozza omukutu ogw'okumutimbagano ogunaayamba mu kuwaaba emisango egy'abantu abatulugunyizibwa n'okulunkoma abatyobola eddembe ly'abakozi mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu. Bannakyewa bano bakwataganye n'ekitongole ekya Ford Foundation okuteekawo omukutu ogwo oluvannyuma lw'okukizuula nti mu Uganda abantu abeewaayo okulwanirira eddembe ly'abalala ate nabo eryawe lityobooleddwa nnyo.
Hashan Shire senkulu w'ekitongole ekya African Defenders Network bw'abadde atongoza omukutu guno enaggulu mu Kampala yeebazizza nnyo gavumenti ya Uganda olw'okukkiriza okukwatagana n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu 149 ebiri mu Uganda. Robert Chirenga senkulu wa National Coalition of Human Rights Defenders mu Uganda agambye nti babadde basomoozebwa nnyo olw'obutabaawo nkola ziyinza kuyambako mu kuwaabira abantu abatyobola eddembe lyabwe ery'obwebange ng'abakola ogw'okulwanirira eddembe ly'abalala. N'obisindika eno kubanga bw'oba olina omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu ng'ali Rakai oba ali Kotido oba ali Karamoja okulaba nti ekiwandiiko kye kituuse ne Kampala kibadde kizibu nnyo ng'alina okufuna owa boda kitwale ku baasi nga kitegeeza n'ebyo ebiwandiiko biyinza okubula nga bagezaako bisa naye nno twatongozesa ekintu kye bayita digitalized system nga kigamba nti oyinza okugenda ku ssimu yo oba ku kompyuta omusango gwo n'oguteekamu kati bw'oba oteekamu omusango mu kompyuta tolina erinnya lyo tebalyetaaga kompyuta yo yennyini system enkola eno ejja kuwa ennamba ey'omusango. Kiyayi Dorothy avunaanyizibwa ku by'okukuuma n'okudduukirira abeetaaga obuyambi mu mukago ogwo agambye nti babadde bataataagana nnyo okunoonya n'okuŋŋaanya obujulizi ku bantu abatyobola eddembe ly'abalala nga kiva ku butabaawo nkola nnuŋŋamu ebasobozesa okwanguwa okuŋŋaanya obujulizi obwo naddala mu biseera by'okulonda. Yonna etuyamba ku abantu abalwanirira eddembe ly'abalala nti ebiseera ebisinga batubuuza evidence ki oba bwino kigolina okulaga nti abalwanirizi b'eddembe bakoseddwa oba beetaaga obuyambi mu ngeri emu n'eri. Kati eno system egenda okutuyamba okurecording oba okulaba nti information yonna oba bwino yonna gwe twetaaga ku balwanirizi b'eddembe tumukuumye mu kifo kimu oba mu system emu. Bannalulungi 32 okuva mu masaza ga Buganda 18 basindikiddwako Kainera Farm mu ssaza Bugerere batendekebwa okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 nga beeteekerateekera empaka z'akamalirizo ezinaabawo nga 31 omwezi guno ku Hotel Africana mu Kampala. Empaka zino ez'akamalirizo zinaabamu okulangirira Nnalulungi w'ebyobulambuzi ow'Obwakabaka ow'omwaka guno 2024. Bano baakutwalibwa ku kkuumiro ly'ebisolo Entebbe ng'eno nayo baakutendekebwa olw'okuvuganya obulungi mu mpaka z'obwannalulungi. Bw'abadde asimbula bannalulungi ku yafeesi z'ekitongole ky'ebyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka b'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ategeezezza nti okukuuma ennono n'obuwangwa kyankizo ddala era kisaana okussibwako essira. Tusuubira nti mu bwannalulungi muno tukirirwa kusobola okukuuma embiri zaffe tuzisseemu ekitiibwa kubanga bifo bya nnono bifo bya buwangwa byaffe ebirungi. N'olwekyo bannalulungi nga badde babakubiriza boddayo mu ssaza abantu bategeeze embiri zaffe bajja kubanga bateekamu omusomo gwe sigenda kubassaamu wano naye nga kirungi nnyo okuba nti nammwe muliraanye ensonga enkulu ezo. Njozayoza bannalulungi okuva mu masaza ga Buganda okutuuka ku ddaala eryo n'okweyongerayo era n'okubalibwa abamu ku mulamwa guno. Ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Heritage and Tourism Board Mukungu Kasozi Albert yeebazizza bonna abeetabye mu mpaka zino n'ategeeza nti empaka za mugaso nnyo okuba ziyambye ennyo mu kutumbula ebyobulambuzi n'obuwangwa. Empaka za Nnalulungi zirina omugaso gw'amaanyi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekisooka Obwakabaka bwa Buganda tulina abavubuka bangi nnyo, abamu bamaze osoma tebalina mirimu, abamu bakyali mu kusoma, naye abavubuka bano twetaaga tubakuze nga batambulira ku mitendera gyaffe egy'obuwangwa n'ennyo bw'Obwakabaka bwa Buganda. So empaka zino zituwa platform eno okusobola okuleeta abaana baffe abavubuka bamanye ebintu byabwe bikwata ku Bwakabaka. Abamu ku bannalulungi abasindikiddwa mu kutendekebwa kuno baweze nti baakulwana nnyo okukuuma ekitiibwa ky'Obwakabaka. Nze Nabisayo Rehema Remi nviidde mu ssaza ly'e Kyaddondo era nga neeteeseteese okukolera wamu n'Obuganda okutumbula ebyobulambuzi ebiri mu ssaza lyange Kyaddondo okusobola okutumbula abavubuka kubanga ffenna tukimanyi nti abavubuka oba emiti emito gye gigumiza ekibira. Tulina kutandikira eno wansi okusinziira okutumbula ebyobulambuzi bano abaana abato be bagumiza ekibira. Nze Mirembe Deborah Naluwoza era nga nviidde mu ssaza Busiro. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero okubanga batukkiriza okweyongerayo n'enteekateeka ey'okugenda mu kampu nga nsuubira nti nsobola okukozesa platform eno okuyamba abantu abatamanyi.
Lilian Kansiime Sebunya kitunzi wa Radiant abamu ku bavugiridde empaka za Nnalungi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka yeyamye nti bakwongera okuwagira empaka zino olw'okutumbula ebyobulambuzi. Empaka z'omwaka guno zaakutambulira ku mulamwa ogw'ebyobulambuzi n'embiri. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like